Bannange bannamasaka bannabuddu bannange muli mutya abakuwuliriza wabala okutwagala n'okusinga byonna okwagala omulimu guno ogwe tukola ogwakadongo kamu mwebalire ddala mwe mutukuumidde mu kintu kino mwebalire ddala. Okay, mukama wange ng'abuuza ku bannamasaka y'ani amannya? Nze Godfrey Kajubi naye olw'okuba endabika eno ye yantuumya Kibijjigiri. Esebo mukama wange omulimu guno ogw'okuyimba oguyingira mwaka ki? Omulimu gw'okuyimba ng'omulimu ne gutandika mu 94. 94 naye mu 96 gwafuukira ddala omulimu nga neegase ku matendo. Esebo omwezi ogw'10-23 kale okuva olwo n'okutuuka leero omulimu guno gwenkola. Okay. Esebo ekintu kino mukikuumye mutya akadde kano mukulu Kibijjigiri nga music mukyamulimu okumala ebbanga n'ebbanga nga bwe tugambye 1994 paka akadde kano? Empagi ziringa 3: obugumiikiriza, obuwulize, n'obunyiikivu. Okay. Byetwesigamyeko okutuuka olwaleero. Tolowooza nti temuliimu bisoomooza. Bwe tusoomoozebwa ne kyokka tujjayo empagi yaffe ey'obugumiikiriza tugenda okulaba nga awo tuyiseewo. Bwe tulangibwa ebipya ne tuleeta obunyiikivu kale n'ensukka ze zituyamba bulijjo okusigala nga tutambula wankubadde ng'ebisebo. Okay, mukama wange bibiina ki by'obaddemuko? Nze sibadde mu bibiina bingi naye najja nina ekibiina kyange bagiyita Golden Performers kye navaamu ne nnyingira Matendo mu mwaka gwa 96. Ne nkoleramu emyaka 19 kwe kuyingirira Vision Heroes eya Walukagga n'embeera y'emyaka 2. Kaakati ndi Net Traffic ate nga okusinga byonna mbadde ne mwagala by'ebibiina byokka ebyo. Ne mukama wange ekintu kino kibeeramu okusoomoozebwa naye nga okusoomooza ki kw'osanze mu mulimu guno ogw'akadongo kamu? Si gw'akadongo kamu gwokka naye omulimu gwa music kyemmanyi n'abalala abatali baakadongo kamu bakisanga. Okusoomozebwa okwawamu okutasosola muntu yenna ng'ali mu music kwe butasula awaka. Omulimu ogutakugusobozesa kubeera wakaawo kuba kusoomozebwa kunene naye ekyo kisoomooza n'okigumira kubanga guno guba mulimu. Mukama wange okubyeko endongo waliwo akayimba ke wayimba ke bayita kiva e Bulaaya endongo ekutuusizaako n'ebweru w'eggwanga. Ekyo si bulimba n'ebifaananyi ebyo ebirala mu lwo biraba nga byeri wala. Ekyo tekyali bulimba tulinnye n'ennyonyi tugenda eyo mu miriyo era ensonga lwaki twenyumiriza mu mulimu guno. Akayimba kano ke wayita omulirwano wakakola mwaka ki? Akayimba ako kava mu 2006 ku audio ate ku video nakafuna ka 2008. Naye nga gwaludde mu kintu kino bubaka ki bw'oyinza okuba ate ng'obasibiri abakitandise n'abakirimu? Beesigamye nnyo empagi ziri gwenjogeddeko obuwulize obugumiikiriza n'obunyiikivu. Baleme kulowooza nti bwe baleeta oluyimba nga lumu ne babakubira mu ngalo olwo batusse ku ntikko y'okuyimba. Babeere bawulize bagumiikirize ate banyiikire nnyo. Ebyo banaabyesiga bajja kuba bawanguzi nnyo n'okusinga ffe. Kati akadde kano kayimba ki ke tutambulirako? Genda bw'akayita genda omugambe lwaki buyagawo ensi eno nga bw'atambula nayingiddeko mu ngeri y'abavubuka bano mbasomesa engeri gye bayinza okufunamu emikwano newankubadde nga banneesonyi babintu byabwe bo babyalinako obutereevu naye ffe okuva edda ng'omukwano bw'ogusaba oba osaba musabe ate mukwekisa kale nno bakayita genda omugambe naye naluno diweeti nayo era kyetegeeza singa onoolufuna. Naye nga njagala kwerekereza bannamasaka sooka obayiremu akapeera awo bayinza okugamba nti ayinza okuba si Kibijjigiri gwe bamanyi. Baagala lulimba ki okukakasa nti yenze omuliraano leka nakakasizza omuliraano ekikukuuma bwesigwa era muliraanwa we yandibadde alinga muganda wo kukyamugayinja abaleero Katonda gyali siyenzera yeggwe. Amina nange weebale kunteeka mu bantu. Kale ssebo. Ate nabo mbasuubiza okubongera ebisikiriza amatu ate n'amaaso. Ssebo.